za Kenya, mwanyabaza kupima DNA. No. Ana bange. No. Amtoa fe. Ilafa. Muganda kusumba. Kubasia. Oli musajja muganda. Sasa ye awangalero kushika kitabu yeka abantu bakulabe ery'omukyala ery'abaana n'ekkanisa yenyini yakodezi mase ndisabira omukisa gwa Katonda okubeera owo Nyazo Kusaini nakabugobbira ku mwenda neiba wa God's Mercy Church ebadde esumbibwa omukulu Pastor Bandonda Emmanuel omugenzi kati tunyoleddwa nnyo okuviirwako omusumba waffe mukwano gw'abangi omusajja omukakamu atalina ttabbu kitalo nnyo ddala ntusobola okusaasira okulala eri omukyala Pastor Birungi Doreen Bandonda omukyala w'omusumba omugenzi nga tukusaba Mukama Katonda akugumye. Musumba Emmanuel alessa abaana abato ddala amabujje agakyasoma ageetaaga okubudaabuda ageetaaga okukumaakuma. Tusaba Katonda oyo nnyini kisa akwate ku maama asigale ku mulamwa gw'abadde ng'abeerako ebbanga lyonna nga bali omukono gumu ne bbaawe. Musumba Doreen obubaka bwe nnina gy'oli maama tiweekwate bulungi ebbanga lyonna ly'onaamala Mukama Katonda alidde n'akusobozesa okuba n'abaana baabo paka lwe mulyeyawula. Tusabira ddala Katonda akutwalire ku ogwo omulamwa gw'obadde obeerako n'abaana bo nga musumba waffe abadde akyaliwo. Maama ensi tekutwala. Tusaba Katonda akuumire ku ogwo omulamwa gwe mubadde mutambulirako nga mukuziza abaana bammwe mu mirembe. Abaana abo bato beetaaga okufiibwako n'okukumaakuma. So embeera yonna etuukawo maama tekutabangulanga. Tusabira ddala onywerere ku mulamwa obadde mukyala ayagala famire yo ataagirabirira nga bbawo waali ne waaba avuddewo mu kaseera kano ak'okusoomoozebwa. Tusabira ddala maama obeere ng'ogenda n'ogwo omutima mu maaso. Kitalo nnyo kitalo ddala. Engeri gye tukola naye kati eno twakaddayo tubadde twakagulawo awo awantu giri myezi 3 giri myezi kati guno gwakuna gwakasenga awo we tuli kati nesiriikira nembuuza kati nkole ntya nakuma neŋŋuma banayina puresha ng'eri waggulu nga bampimye eddanga eri waggulu nesooka nenziruka nengenda nemmira entekeza puresha ate bwe nakola ensobi namira overdose genda okujjukira nti ate nazo mmize nnyingi kati nenkuba omulanga omulundi gumu nga ndaba nange nnyinza okufa ate n'abaana nembalekawo. Waliwo omukyalo yawulira n'adduka n'ajja n'akwata yali neiba wange awo abadde mukwano nnyo gwa mwami wange yadde nga twakagendawo naye abadde muntu w'abantu era nga tufunyewo emikwano tubale tulinawo abantu kati 2 mikwano gyaffe mu bwangu obwo ne badduka ne bajja ne bankwata
ne bantuusa mu ntebe ne baŋŋamba kuba ne muba bandiyawo esimu endala neddamu neevuga ne baŋŋamba ebyamazima omuntu afudde. Esirikira nembuuza ngenda kuzzaakooki naye neebaza Katonda ku lwammwe mwenna abadduka emisinde ne mutuuka eggayaaza ku bwangu. Abantu b'okukyaki bakwata piki abawererako ddala ne badduka emisinde mpaka ggayaaza ne bayambaganako ne rosiya eyo ne poliisi nejja ne bamuggyayo. Mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna buli omu kye wakoze Mukama akumpeera omukisa. Mbadde n'omwami wange kati emyaka tubadde tugenda kuweza emyaka 2 mu guno omwezi gwa 6 kuba twatandika okubeera ab'omukwano yali 2026 ono 2026. Nali nkyali muwala muto nga naye akyali mulenzi muto abadde ansingako emyaka 2 gyokka nga twatandika bwe tutyo nga tuli ba mukwano ne tutuuka ekiseera ne twewasa naye nga yali 2026 gwe mwezi gwe namusinkana gwe mwaka gwe namusinkana. Naye okuva ebbanga lyonna eryo ly'owulidde siyombangako naye nti lutalo lw'amaanyi tuyombye, sirwanangako naye kyoba tulina ensonga eyatutuusiza okulwana tubadde mu mbeera ng'eryawo obulamu bw'olaba busobola otambula. Mwami wange yali yazaalibwa mama we n'afa nga mama we yafa nga alina emyaka 3 nange owange yafa nina emyaka 6. Kati ne tuba nga tukuze ffenna tetuli bazadde kati nga tulina lwe tutuula ne twogera n'aŋŋamba njagala ombeerere maama wange nange ne mugala naawe njagala ombeerere maama wange mbwe ngenda beera maama wo ng'ekintu ekyo tukikozesa nnyo. Olwabawo oba ekitusobyeko ngagamba jangu otuule wano olwabawo kyonna jangu otuule wano tuteese maama wange tugenda kukola tutya nga tuteesanga abantu abadde muntu anjagala ebyaddala mu bulamu siinayo muntu yali anjagadde ng'omwami wange wabadde anjagala. Ekyo ekintu kye kyasinza okuvuga neebuuza naafulayo omuntu mu nsi asobola okunjagala ebyaddala. Ewaba mukwano gwasobola okwagalako akaseera kati ng'oba akwagalako ssente wezigwawo agenda naye oyo abadde mukwano gwange ng'ate mwannyinaze ng'ate bba wange nga byonna ye byonna nga ye muntu gwensobola okunnyonnyola buli kindi ku mutima oba buli kyempulira ate nga naye buli kimu akingamba nga ne bwe tuba tukoze ssente kuffe tekuli abadde akweka munne ssente okubanya nga tubadde twesigangana nga ye muntu asobola okgenda ne waba afunye miliyoni 10 ne weziba 3 azireeta n'azinkwasa naŋŋamba gwe mukwano gwange asooka tulaningira ssente ezo tulabe kye tugenda ozikola. Nange wemba nkoze butono mu mwezi omukyala nzireeta nenzimukwasa ne mugamba ziizo tuzigatteko nga tusobola okutuula ne twebuuza abaana tubakoledde ki ani abasooka okusasula school fees ono bwe tumuteerayo kino ono tukole tutya nga tutuula ne tuteesa. Nze okuva lwe natandika obeera naye tetulina muntu gwe twali tusabiriza kuba Mukama abadde atuwadde ekisanga musajja mukozi ng'atetenkanya obulamu nga butambula buli kimu kyonna nga tukwasaganyiza wamu. Tubadde tulina abaana abalala be tulabirira bangi abaana abaffe tulina bana naye tubadde tulina abaana abasukka mu 8 be tulabirira abalala naye nga bonna obuvunanyizibwa tumukwasaganya era nga tutuula babiri ne tuteesa ne tugamba kati abaana bano tukoze tutya bwe tuba tulinawo ke tufunye ne bali nabo tubaweeko tukole bwe tuti ne gundi tumuteereyo. Abaana abo abasinga tebalina bazadde baabwe baafiira ddala kati ffe tubadde tuyimirira nabo nasiriikiridde nendabaga n'okwomugugu nago busigaddewo nasiriikidde nendaba ng'ebintu bingi obuvunanyizibwa bungi wansigaliddeko. Musayi waffe azaala mwami wange naye yennyini mulwadde era ffe tubadde tumulabirira. Famire ebaddemu abantu abawera be tulabirira balinganga 20 ng'abantu abo tuyimirira ne tulabirira abantu abo. Ono bw'aleeta zaleese nange nendeeta ne tugatta ne tulabirira abantu abo. Abo mulimu abasoma mulimu abalwadde ndi kati essaawa obuvunanyizibwa nalabye nga busigadde kunze ate nga bulina osigala nga butambula. Natunuddemu nenyaba Mukama bw'oba bw'otyo bw'osazeewo kahuume naye ng'ekyamazima tebigumika
osobola okugamba munno nti guma nga tekituuse ku ggwe. Nze bulijjo ndaba abantu abakaaba ngamba tunyera nga bakaaba, nze nga bwe baba bakaaba nzijukira maama wange gwe nkaabirako. Nyo olwaleero nalabye ku mufu angaabye ebyaddala. Tebyabadde byangu. Naye nsaba Mukama amuwummuze emirembe, amukole bulungi. Abadde musajja ayagala abantu, nga buli muntu yenna ajja mu maaso gaamwagala. Ffe tulabiridde abantu abasukka ne mu 50 nga tubalabirira ewaka ewaffe, naye nga buli ajja amwaniriza, nga buli ajja amwaniriza, tubeera n'abantu nga bawera, naye ng'abaniriza ye muntu ataboola muntu yenna. tuija kujano tugumisiriizingane tuhane mutongezenge na mamani kandi twijukibwe n'okumanya ngu amuheru yabyona twena tuija kukoraki ekizibu ky'abantu birina olunaku gw'eizooba tibaramanya ngu nabo balija kukoraki ngu balija kugenda nikyo lero balemerera hariho omushaho mwahurira agamba ati mwebale kuronda purezidenti witu ati twamuhaire emyaka 7 nikyo murareba abantu balija bakaza mu bururu bakatebekanisa obururu kandi banyine banyakubutebekaniza bakashoba bakaza kubwira abo kuba baramanya ngo oruremo rw'okuba bakoze eki ningi mwe kuno tibara bwibi nyewe nkabandi ndi mbarara nkarabayo nkashanga hatariho kuterera purezidenti akaruru barakuhakaye mu piksha konka ka purezidenti bari barakabaki barakatiyikinga bakakanaga mu boksi abo kuba baratekateka ngwe oruremo menara ebindi byona yabihindwi konko yebwe ngu niba otebekanisiza akaruru hati washoba akatame bishuba ngu wakaliye kandi orumanya niwe wakatiyikingi rero hanyuma wamara otandike kuserebuletinga ngu wawiningi kandi waye winingi abakushanga baramanya ngo kufati kucyakozire ngo ndi kuraba basi nicyo purezidenti wa Irani yayemerera akagira ati abantu bona barya script imwe mutatindi isasi mu mwanya muribereke mubona mukora iki cyangwa sikamubite kushadebe murayikana ku magara purezidenti mwena linka hera abo kubareba ngo kukozire so nikirunje kugira ngo umuntu yaheze kuri yakijuma ruhanga yataho yagira ati umushobo waheze kuri yakijuma wowe tatina ntatire ho warazakwebwa ngo nofako warazakwebwa ngo yundi ruhanga nabwo icyo kandi upfa ukumwanya ngo amagaragawe n'inyengine ka omungaro mwene yonda sima ruhanga kugira ngo akatahupfa ngo nanyindisha kufa kandi ruhanga weya wabo bwire bwa kufa agofegwa mutabani weitu Emma atukulire mu mikono konka ekinabasa kumugambaho Emma abeera ry'omuntu w'omukozi munonga abaramumanya murakimanya mu abeera ry'omukozi kandi abeera ry'omushiija orakunda ruhanga munonga mwenu n'obutwoshashamuye tukateera entoma hansi tukarira tukacura tukacweka amaizi tukameritinga tushemerere kwijuka ekintu kimwe ngo aha muheru gw'ebi byona twena niyo turakora ki niyo turasa muganda wanje ogu omurareba twaba tweyisha yakira ati obwire obw'Emma yafeerire ati nk'omubiro bibiri mu mabega ati nkandenda kugamba nawe ngo tugende Musese Island tuze kukorayo ati mbwenu mbundi kuri nabiye mutwireyo ati Emma akaba atazapfa abo kuba ataraza kusapota yakuriye byoma ngo afunire y'iju accident nabiye mutwiye tugenzere karanga atakaba ataraza kufunira yo accident namugira tapana humwa rufu yo twera torajigwa koraki Bibulira tugambira ngo rasenku aratemwa ki empango niye mutemu oratambura mu nsiko ararumwa ki enjoka hati yakabangambira ngo enyonyi yagwa ngo hariho enyonyi yararuga Zambia yagwa ndabasa kutateeka mukugu mwana yabayo ahubwo batarakira kutambura nkari so ahora tambura niho urabona ki niho urabona rufu yawe
obundi yogiyizise bakibabera kuruzinga agwa muki omu maizi y'abarufunyere yali akozire. So tushashe ahakushanga twafeebwa twena turi mukushasha konka tugaruke enyuma tugire nga tushuwe tugume turebe nkoku turagenda omu maisho. Konka ekinasiimira Mukama n'okugira ngu Emma yafa arokokire. Mwenu wafa otarokokire oraba wafa emirundi mingi, oraba wafeera kimwe waawaho. Konka wafa orokokire oraba oyinaho likuza. So okufa ne transition n'okuruga mu mwanya gumwe okuza munki omugundi. So konka n'ekiragiro ngu waza kuza muri ogwo mwanya oraraba nkali omukufa. Munyikirize mbamalire akandi kanya kakye. Mukama ffe yeebazibwe nnyo. Ekisooka byonna kitalo nnyo, kitalo ddala ffe nga bannagodizi Mase ffenna okuviibwako omusumba waffe Emma Bandonda. Ekyamazima abadde musajja ffenna atusumbye n'atulaga kye bayita Kristo. Abadde musajja abuulira enjiri nga teyeeganya. Era we tubadde tutambula ku bantu bonna abadde boogera abadde bagamba nti abadde tayita ku muntu yenna, nga musajja wagonjebwa, musajja mukakamu, ng'ayagala buli omu nga bw'ali. Ekyamazima tulina okuguma ng'abali mu Kristo Yesu, naye ng'ate ng'omubiri gwa Kristo tuviibuliddwako omuntu ow'amaanyi. Nga ffe bannagodizi Mase ffenna tuviibuliddwako omusumba abadde omuti omunywevu eri obulamu bwaffe. Era tusaba Katonda atugumye na buli omu yenna gy'ali. Musumba waffe abadde muntu abuulira enjiri ng'ate talina gwasosola. Era buli omu akaaba agamba tunajjawo omusajja asobola okuba n'okwagala nga musumba Emma w'abadde. So tuli mu kunyolwa. Katonda temuyina bwe mugenda kusiŋŋaana ssanyu na mirembe okujjako nga mwagadde ani Katonda. Mukuulira baana bankazukulu bange, muyina kwagala Katonda. Mu church mubeere baweereza mu Sunday school, mutambule ne mami, mutambule n'abasumba, mugenda kulaba ekisa kya Katonda nga kibalera. Mukama yeebazibwe. Baana bange, bazzukulu bange, Mukama bawe obusaka basabire bana. Wewombeke tusabe. Katonda mu nsi simanyi oba ensi ezikirira buzikirizi, naye mbasaba bannaddiini mwenna abali wano muba musaba mu kanisa gye muli, abasiraamu muli mu kisiibo, tuli mu kisiibo, abakatuliki tusabire eggwanga lino Mukama akendeeze ku buki ku busungu oba olyawo. Bannange nze Ssembalirwa Saadi, omwami atwala omuluko ogwo Namabaale Obwakabaka bwa Buganda, ate omuwandiisi omukulu owa Kasanda disitulikiti ow'ekibiina ekiri mu buyinza ekyenaalemu abamu temukyagala naye nga kyekiki kyekituufu we bayita General Secretary webale taati. Ate